Oli mukulaba Saviour TV y'omulembe guno. Mwana wa taata, mwana wa dadi, nga tonda scrollinga, lindako ndukuwe. Abaganda balugera nti atannayitaayita yatenda nyina okufumba. Mwattu baalutuusa. Leero funyeeko kadde nenzijjako ku Nabyole. Nabyole ke kafa mu kiboga akalungi okuzaama. Ke kafa akajjudde ebibala eby'enjawulo, ke kafa akajjudde emiti egy'enjawulo, ke kafa akajjudde amayinja ageewuunyisera ag'enjawulo, ke kafa akajjudde buli kimu ekyegombesebwa olabibwako n'amaaso go. Bino wammanga bye biri ku Nabyole. Nabyole tulinamu ejjinja eryo ddene, ddungi, lyewuunyisa, liriko buli kimu. Ejjinja lino ekisinga okulyewuunyisaako kiri kimu. Ejjinja lirinako emiryango. Ejjinja lirinako emiryango ena. Omulyango ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu n'ogwokuna. Mwana wattu gw'ayagala okumanya ebisingawo, tuula, kalira, ojja olambuleko ne Saviour TV. Awo ogenda okakasiza ddala nti Mukama yatonda ensi eno n'omutima gumu. Jangu tulambule ffenna. Weewaawo, mukulu gyebaleko. Ese bunyawe gyebale. Amannya agange nze Nsubuga Ali era nga ndi wano ku lwa Saviour TV. Ate gwe? Amannya agange bampita Lubega Patrick, mwana ow'engabi. Lubega Patrick, omwana ow'engabi. Akafo kano guyinza okuba nga si gwe mulundi gwaffe ogusoose okujjawo. Naye ate tusanzeewo ebintu ewuunyisa. Gw'obeera mu kafo kano? Nze mbeera mu kitundu kino eky'ekiboga. Yesebo. Yesebo. Kati akafo kano ojjawo just naawe okunyumirwa oba nawe wano wowangali oba wokakalabiza emirimu? Akafo kano mpangaaliramu nga nkoleramu emirimu gyange egy'obulunzi. Emirimu gye egy'obulunzi. Muno omulundira namu? Akafo kano tekalina buzibu bwonna ku muntu? Tekalina buzibu bwonna ku muntu. Osobola okwongera okutunnyonnyolako ku bintu bye tusobola okuba ffe tusisinkanya amayinja ag'enjawulo, tusisinkanya omuddo ogw'enjawulo. Osobola okwongera okutunnyonnyolako ku kafo kano? Akafo kano kalina ebyenjawulo bingi nnyo. Amayinja mangi ge mwetaagisizza obuvumbula. Kuba gyegali eyo ga nsonda nnya, mizigo ena, na gyegali mayitirivu. Tewaliwo lino lyokka? Waliyo n'amayinja amalala? Esebo. Sooka otwongere okutunnyonnyolako ku jjinja lino. Ejjinja eryo nga woolirengera liyina empuku munda eyo. Ogambye eki? Era oyingira bulungi nnyo n'otuulayo. Munda? N'otuulayo munda bulungi nnyo wagazi. Kyogamba munda eringa nnyumba? Munda eringa nnyumba bulungi nnyo wagazi. Wali oyingiddemukko? Nayingirayokko bulungi. Abatulaba ebintu bino si byakusaaga. Bw'ayagala okulambula ebisingawo ku lusozi luno weekwate Saviour TV. Katwongere okunyumira n'omusajja yongere otunyonnyolako. Ogambe munda nnyumba? Munda nnyumba. Era singa otuukayo otuula bulungi nnyo n'olatta n'okulatta. Nkakasa nti nze ayingidde enfuluma. Okufuluma omulyango gusigala mu ggule era ne bw'otuula ogulaba mu ggule. Omusajja yongedde oddukakasa nti munda nnyumba era bw'oyingirayo ofuluma. Wabula njagala mukkirize nange nti ekintu bwe kito bwe kiri si bya bulimba. Mukitegedde? Kaakati ssebo, ekifo kino tekirinaako mateeka, tekirinaako ssaawa nti oba mukkirizibwa kujja ssaawa bwe ziti, mukoma ssaawa bwe ziti, oba gonna weeyagalira wojjira. Ekifo kino obuzibu bwe twakyasinze okufunamu ennaku zino. Amagye gatera oyitako ekiro ssaawa nga 6 oba 7 ogw'ekiro. Gasangako omuntu yenna agamukwata ne gamutwala mu b'amateeka. Kitegeeza emisana oba obudde bulaba tewali buzibu. Emisana oba firi tewaba buzibu bwonna. Naye ekiro we wali emitawana osoosanga obuzibu n'ab'amagye. Ekiro okutandika ssaawa 6 baatuleyitako kuno ey'amagye. Kakati ssebo, akafo kano ng'oggyeko wano we tuli oŋŋambye lino eringa nnyumba. Oyina ewalala osa otutwalanga nawe weewuunyisanga wano? Awalala we wali naye kati budde buno ndi ku bisolo byange ndi bizi bitambula nnyo. Kale munaye weebale okunyumyako ne Saviour TV era weebale kutulambuzaako kafo kano. Nbaziza okukyama ku Saviour TV eno ne njogerako eri abantu ne bandabako omwana wa Bengabi. Oyina bw'oyagala otumira? Ng'ani? Ngeza kutumirako maama wange ekyannamugera from Kakungube. Maama bakutumiddeko ekyannamugera ate omulala? Ne ntumirako Bulenda mwannyinaze wamu ne sisita wange Namuyomba. Kati ebisolo by'olunda byo biri ludda twandibirabyeko nabyo? Ebisolo by'ennunda mbigobyo bigenda ku mazzi wali okunywa amazzi. Era wegenda otambula nga ngenda. Kale tweyanziza weewaawo tugenda kweyongera okulambula ne Saviour TV.
Sevia TV ebimalanga. Sevia TV eraga ebifo ebyenjawulo. Sevia TV emu eyaza okulagako ku Nabyole. Nkyakulojjera Nabyole. Nabyole bw'oyimirira waggulu eno ku mayinja. Nandigambye nti ensi yonna eba mu ngalo zo olw'ensozi z'olaba zeetoolodde emabega wange. Olw'amayumba g'olaba, olw'ebitooke by'olengera, oshegeera. Naluli lusozi, oshegedde. Ebintu bino byonna obiraba ng'oyimiridde waggulu wa Nabyole. Mwana wattu nno yeyo Sevia TV yasazeewo oba yasiimye ejje ng'ekulambuza obufo obulungi obuli mu ggwanga lyattu Uganda. Tutandikidde ku Nabyole. Gwayeekuumidde ku Sevia TV okola omulimu gwa ttendo. Awo nange kwe kuluma ogwa wansi n'ogwa waggulu nyongera okunnyonnyola ku kifo kye twatandise nakyo. Nkyali ku Nabyole. Buli ky'okubako eriiso mu kifo kino toyagala kukijjako maaso. Laba emiti. Bw'otunuulira ku miti gino gyonna olabanga kiragala yekka yeetoolodde olusozi luno toyagala kumuggyako maaso. Jangu olabe. Obadde okimanyi nti eno si nnyonyi? Kino ky'osenzeeko lino jjinja. Byonna byonna obisanga ku Nabyole. Nabyole eno eri Kiboga. Jangu olambule ne Sevia TV. Nabyole eno gy'olaba eriko ejjinja lino. Ze zino ennyonyi jingo zayogerako mu firimu. Dino tulinanga jjinja. Ejjinja lino lirinako omulyango gwalyo. Ejjinja lino lirungi. Ejjinja lino livaako amazzi oba livaamu amazzi oba likaaba. Saagala kunyumiza kubanga yeetuukidde tanywa matabangufu. Jangu olambuleko ne Sevia TV. Awo wennyini nkyakunnyonnyola, nkyakulambuza, nkyatambula naawe ayeekuumidde ku Sevia TV. Ejjinja lino lye tubaddeko ku Nabyole. Ejjinja lino eryakulanga ennyonyi, ejjinja lino eryegombesa olabako, ejjinja lino eriyina ebyewuunyo, ejjinja lino erivaamu amazzi. Wali okirabyeko? Ebyewuunyisa tebiggwayo mu nsi, abamu bakoma bbira bamuleeba. Ejjinja lino w'olyetooloola, mwana wattu liina emabega ejjinja eddala. Saagala kigamba nti lina muganda waalyo. Ejjinja lino lirinako muganda waalyo. Liri ly'ejjinja lye tusoose olaba. Lino ly'ejjinja eryokubiri. Ejjinja lino liri mabega waali ly'ejjinja eddene. Mwana wa taata. Bw'oliraba olabanga ejjinja ettono. Ne bw'olituukako bw'okakasa nti ejjinja ddene. Wano wentudde we wali omulyango gw'ejjinja lino. Amayinja gano ekyewuunyisa galiko emiryango buli jjinja kw'otuuka. Nabyole waliyo ebintu ewuunyisa, waliyo emiti egya buli ngeri. Oh, aje ne skini agaya bigaaye ate ffe bitunyumira kulaba na kuwunyirizaako. Ejjinja lino erindye emabega. Ndi ku jjinja kati. Ejjinja lino erindye emabega. Jjinja ddene ddungi. Linuma okukwatako terina buzibu. Sigamba nti ajja eno yaafa ndi ku Nabyole. Ejjinja lino lina omulyango oguyingira kyegeza munda naye waliyo ekituli. Ejjinja lino lina omulyango oguyingira. Ejjinja lino Jonga liyo newe dikunnyonnyola nti ndi kino. Lwaki? Ekintu ekirina omulyango kiba ne munda space, kibamu neki oba kiyite kiki oba muwaatwa oba kimunda omwo nga wonna azimba enju n'ogisaako ejjinja. Katonda yatonda ensi. Kaneeyagalire ku ttaka lya Buganda kuba nannyinimu gy'ali alamula. Kye ndya okukola si kibi yadde n'akamu kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga yakiteekako oluno oba yakiteekako essira tulambule tulabe obwakabaka bwa Buganda n'ebibulimu. Nyimiridde makati wano gwandaba oyinza ziyita empompogoma, oyinza giyita emiwaatwa, naye ndi makati g'amayinja abiri amalungi g'oyinza osanga ku Nabyole. Nabyole nakunnyonnyodde okuva edda nti ke kafo akalungi akawoomu akalungi okulambulako ne famire yo. Ejjinja lino n'ejjinja lino gwandaba ga mikwano eri abantu. Ejjinja lino ndikwatako nga bwe njagala. Yadde aba muyina eŋŋambo zammwe nti amayinja ago bw'ogagendamu tovaamu. Mukwana ejjinja ndiwane kahaaga. Ekyongera okukakasa nti ebintu bino bya mikwano naffe ababirambula. Jangu olambule ne Sevia TV. Bwe weekuumidde ku Sevia TV ngenda kwongera okusootolera, okunnyonnyola, okulambuza, okwongera okulaga nti Katonda teyakoma kutonda bantu bokka wabula yatonda n'ebintu gano maggwa.
yatonda n'ebintu ebyewuunyisa mu nsi. Eyo gyenva kyenkakasa ali ku kamera tasobola kugendayo kubanga si mutiitiizi bulwadde, naye nze Mukama yampadde obuvumu nzije mba nnyonnyole ku kiri ku Nabyole. Nabyole kyekifo ekirungi ekyeyagaza, Nabyole kyekifo ekiweesa emirembe, Nabyole kyekifo ekimpeesa essanyu buli lwe ndaba omuddo nga guno mujaaja. Omujaaja guno gunyiga omuntu ebbwa, obadde okamanyi? Obadde okimanyi nti ffe gino emiddo tusaawa misaawe ate nga so waliwo abaleetako ku n'ensolo zaabwe ne bazirundirako? Nedda. Obadde okimanyi nti wano nga natuddewo bulungi bwe nti nyuma mwakafaananyi? Gw'obadde okimanyi ekyo nti neetolodde amayinja ag'enjawulo, neetolodde emiti egy'enjawulo, neetolodde emiddo egy'enjawulo? Lwaki gwe tojja? Kyogamba nzaliyo siri muntu? Nakugambye amanya mpitibwa Subuga Ali nga ndi wamu ne Sevia TV okwongera obbannyonnyola n'obbalaga ku bigenda mu maaso mu nsi, ku bigenda mu maaso ku by'obuwangwa, ku bintu eby'enjawulo ebiri mu ggwanga lyattu Uganda by'obadde tomanyi. So nyongera okuwoola buli kinnoomu sekinnoomu, buli muntu yenna ali eyo, famire ki baŋŋanda zo baani musobola tegekayo no pati ewantu wali safe, ewantu tewalina buzibu, tewali dangerous animals. Lwaki njogera ekyo? Walabye ekyokuva we twazze okujjako ensolo ze balundirayo kutwalizaamu embuzi, ente, endiga. Kyekira kye walabyeyo nti walabye ku ngwe? Nedda. Walabye ku musota? Nedda. Gyebiri singa olaba obirumbye naye ekifo kirungi. So mbadde nsaba mukwatire wamu mujje mulambuleko ko naffe Sevia TV posiva. Gwayekumidde ku Sevia TV nyongera okukakasa nti omulimu gw'okola gwa ttendo, omulimu gw'okola gwa maanyi, era Omukama akuddizeewo byonna by'osinga okwagala. Nkyali naawe ku Nabyole. Bwe nyimirira kasozi kano nengera tawuni yonna mbanjiraba. Abamu balowooza nti kusaaga. Bungambye wano saa zino ndi ku mayinja liri ejjinja lye nabadde nkunnyonnyola. Olirabye? So bwe mbeera wano waggulu ku Nabyole tawuni yonna mbanjiraba. Omanyi lwaki? Ndaba omuzikiti gw'Abasiraamu, ndaba Silver Line Hotel Singo, ndaba ebizimbe ebyotoloddewo, ndaba Bamusuuta, ndaba Masodde, ndaba Musaalaba ewali akatale, ndaba nkugambye mmenye ki yendeke ki, olaba ndaba ne koolaasi. So jangu olambule naffe. Nkusaamu ekitiibwa gwe wenna yeekuumidde ku Sevia TV okuva gye twatandikidde mpaka gye tukomekereza. Nkusuubiza okulaga ebyenjawulo mu nsi eno Uganda, ebinyuma okulaba, ebyegombesa era ebisanyusa. Nsigadde nze Subuga Ali abadde omuweereza owa leero, era nga ngenda lwana wamu ne Sevia TV okulaba nga tukulaga ebyo by'otatuuka osobole okubimanya n'okubituukako. Nzisaamu ekitiibwa omukulu w'essomero lya Sevia High School, omukulu Sekandi Elia Kitaakule, mukulu nkusaamu ekitiibwa. Nzisaamu ekitiibwa oyo abadde nange ku kamera, mukulu Royo Amata Obuta, awamu ne musomesa Kisa Elia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sevia TV gye emirimu gy'ekola era ng'ejja kukola kyamaanyi okwongera okulaga ebyo by'otalaba. Akuume atakuumira mpeera. Mweraba.